Yes, Fadi TV jimbandiza kadi kano ngina kusaba subscribing atompere video no like mwasu mutabambi muri mutemu n'abagoberezi ba Fadi TV uji nyingido ne Ebyobugagga byaddana Nabatanzi olunaku olubalero muri mutya mbakulisa mwe namwe n'ababadde ku theater bonito olunaku olweggulo mu best friends live ku stage gwe yasubiddwa munnaye kwabadde kusalawo kwate gwe yetabyeko wambi wakoze kyamannyo kubanga wabadde ku best friends live ku stage wali ku theater bonito kwinga jali emitwalo ebiri gyokka ndipo jali emitwalo 5 ngina kusaba subscribing atompere video no like ate ngo following Fadi TV UG ujja kufuna ebisinga ate ebyo mu updates mbanazo buli kade busawa no ku Fadi TV UG sigala ngo following ujja kufuna ebisinga njagala batuseko ko ebimu ko binonyiza Ebyobugagga byadana Nabatanzi jakambi batuseko ko mukakasanje mwana mwalo no bambi lwakusirikane ayina ebintu ebiwerako ayina emali ewera njagala mubanjulire mbatuseko byonna bena byenkoze mu kunoonyereza ebikwatagana ku Byobugagga bijjukire Ebyobugagga by'omuntu bise ebisinga ku website sezisinga oba ku site sezisinga bonga bo basibu babiteekayo si ababa ku sites babijjayo kubiteeka ku sites zaabwe nedda basinzira ku basibu bibabera batadde Ebyobugagga byabwe nabyo basinzira ku kwabikanga babiteekayo ku sites zaabwe n'olwensonga Alwa site zingenzeeko ngene etera kutambulira nnyo ku Byobugagga by'abantu era nga yemu ku sites okwetola ensi yonna yonna ezimanyi Ebyobugagga by'abasibu bonna okwetola ensi yonna buli goma nti serepu ate ebiseesinga omuntu kubatera okwogera ku Byobugagga bye abaserebu w'amaanyi bano kitegeeza Nabatanzi serebu w'amaanyi njagala batuuseko Ebyobugagga bye mubitegere bulungi nnyo ate mumanyi ebimukwatako byonna byonna ebisinga funira ku subscribing ate ompere video no like bamuyita Dana Nabatanzi subscribe likinga comment section weria bako kyotesa owacho wabula ku video ojja kufuna ebisinga ate ebyo mulembe njagala batuseko Ebyobugagga byadana Nabatanzi mukakasiri mwana mwalo no Yakolamu muyita Dana Nabatanzi mukozi ku BBS telefina ate muzanyi mwalo mali ne bambi ayine mali gamazima ate kuno mukutu gwensinsi tokulapanga matusako Ebyobugagga ngwesigira ddala nsose ne Tanzi Foundation yabebuza abagamba Tanzi Foundation Byabugagga kyabugagga kya Nabatanzi kyabugagga kya Nabatanzi kuba yagitandikawo ate nekira Tanzi Foundation eyamba abantu nekira Tanzi Foundation erina ba sponsors abawerako ba sponsors abamongera mu Sente Tanzi Foundation Nabatanzi yagitandikawo mu mwaka gwa 2018 mpaka nakakati weri yagitandika nga asaga ne yeruddewo ne gamazima mu mwaka gwa 2019 bagamba nti Tanzi Foundation yawa abantu 100 lulamba mu district y'eggulu yabawa ebintu ebikozesebwa okuva ku sabuni paka ku byokwebakako kuno kwaliko sukali sabuni emmere y'okulya nga bajja gikozesa buli maka magambe abantu 100 amaka 100 ag'abantu baweebwa ebintu okuva ku byokulya paka ku buliri bwena mpaka ku buli mbategeeza paka ku bintu ebyokwebakako Nabatanzi Tanzi Foundation yagitandika nga asaga neye esitukidira ku sipidi etagambika mbagambye mugulu yawa abantu omukyere yabawa sukali yabawa sabuni nenge ebintu ebyo byabawa nga bijja kubayambako okugaba nga bijja kubabeezawo kumala emyezi nga 8 amaka 10 imagine nga kuliko omufaliso sabuni biki twatugende binana nga babimanyi nawe n'abaana school fees ab'amakaago okumala ebbanga lyembagambye abaana bano yabawera school fees wa mwaka mulamba bingamba mwaka mulamba bategeeza ttaamu zonna 3 mu mwaka gwa 2018 mwaka gwa 2018 kiraga nti Tanzi Foundation ene gamazima Nabatanzi yagitandikawo mu ntandikawo eri bambi nga ejja kuyamba abantu mu mwaka gwa 2020 mugu ndoza gwa mwaka oguwedde era Nabatanzi yagenda naddukira abantu salize y'empigi era abantu bali bangi nnyo wabula yagenda mbituli bya biseera bya Christmas era abantu bangi nnyo yabayamba yabawa ebintu ebikozesebwa awaka naddala ebintu bajja okukozesa ku lunaku olukulu lwa Christmas yawa abantu 15,000 mu district y'empigi abantu 15,000 imagine TV sikyangu okuwa abantu 15,000 abantu 15,000 baba bangi nnyo naye Nabatanzi yabawa ebintu ebyokukozesa ku lunaku olukulu lunaku olwa Christmas mu 2020 mu mwaka ogubadde abantu b'empigi kyekiraga nti Tanzi Foundation Nabatanzi bambi yagitandikawo mu ntandikwa watagitambuliza mu ngeri engeri gyagitandikawo kugamba teyagezaako okolaki kugibuzaabuza kugiteeka ate ku mulamwa wabula agitambuliza ku mulamwa gwe yagitandikirawo nti yakuyamba abantu naye ng'efuna ba sponsors buli kaseera buli mwezi yinza okufuna ba sponsors nga 10
buli mwezi. Imagine ba sponsors nga 10 abamuteramu akasente timunna Tanzi Foundation ebeerewo. Sente zino gendo labira abantu beeri kwegamba Tanzi Foundation bambi abantu bannyo bagikirizamu. Tanzi Foundation ngivuddeko nikyo kyabugagga kya Nabatanzi kuba akijjamu ssente. Afuna ba sponsor bamongeramu ssente n'akolako amagoba eyo nvuddeyo. Nyenzeeko ku boutique ye Nabatanzi alina boutique nkambwe. Bagita Tanzi Collection. Era gwe neetaaga obuvaazi bonna. Osobola okugenda ku Facebook page n'ofuna ennamba ye y'essimu n'omukontaktingako. Ayina engoye ziri enkambwe. Ayina buli obugoye abakazi basinga okwetagereza. Kosa n'engoye z'abasajja, talina z'abakazi zokka. Ayina n'ez'abasajja. Boutique eyo nga bw'ogiraba, boutique si nkadde nayo. Boutique eyo Nabatanzi bandagaano nti yagitandika mu mwaka gwa 2019. Muggalo abantu baali mu 2019 yagitandika mu 2019 naye ng'okwatikira ennyo yatandika okwatikira mu 2020 ng'atandika mu mwezi ogwokusatu. Kiraga nti Nabatanzi abantu bakabanga obwavu mu muggalo nga ye ayola musimbi mu Tanzi Collection. Tanzi Collection nkambwe nnyo ku social media, wali ku Instagram abaana bangi nnyo bakozesa links okulabika nga bayambako Tanzi Collection okubanga etambula, okubanga abantu bongera okugitegeera wali ku mukolo gwa Instagram. Kiraga nti Nabatanzi ne bafaanisize bamuyambeko okubanga bambi boutique ye emanyikwa naye nga boutique y'amaanyi bambi boutique y'amaanyi. Nabatanzi alina ebintu bingi nnyo nkyakalaga nnyo bagita Tanzi Collection. Kwagala okumanya ebisingawo genda ku Facebook page ye ofune ennamba y'essimu omukubireko. Mujja kuba mu communicating bulungi, mujja kuba mu connecting bulungi nnyo kasuna mukubira akasimu n'omukubirako kasimu wali ku mukutu gwe gwa Facebook. Genda ofune ennamba y'essimu osobole okumukontaktingako. Bagita boutique ekino kyabugagga kya Nabatanzi. Nyenze ku kyobugagga ekirala emmotoka yiyo bagita IKS. Ene motoka Nabatanzi yagigula mwaka gwa 2020 mwezi ogw'omunaana. Omuggalo ogwanyigira ennyo abantu ye Nabatanzi ali mugula motoka kika kya Prado modo mpya bagita IKS nga bw'ogyengera mu kifaananyi IKS. Bw'enonyereza bulungi bandaga nti Nabatanzi yagigula mwaka gwa 2020 mu mwezi ogw'omunaana mu muggalo ogwanyigira abantu ng'agi ali mu kugula motoka. Era bandagaano nti yagyekubisako ko n'ekifaananyi nga bw'olengera ekifaananyi nga yeekubisiza ekifaananyi. Ekifaananyi kimu ku kifaananyi kye yeekubisa ku motoka ye eyo eya IKS. New model eya Prado new model yagigula mu 2020 Mbagabi mwezi ogw'omunaana. Yagigula obukadde wakati w'obukadde 5 ku bukadde 6. Emmotoka zino sabbe ejjukira emmotoka sinkadde modo ya 2020 mwezi mwaka gwe bagikoleramu Nabatanzi gwe mwaka gwe yagiguliramu. Ebiseera emmotoka zaali zitambula, ebyamaguzi baali bitambula bulungi nnyo. Byali bitambula nga bitambuzibwa ku mmeeri okuleka ku nnyonyi. Naye nga ku mmeeri ebyamaguzi baali bitambula, ebyamaguzi byali bitambula ebiseera mu muggalo ogwa 2020 mwezi ogw'omunaana. Naye ennyonyi zo zaali zayimirizibwamu naye ng'emmeeri zo zaali zikola. Era Nabatanzi mweyo esaawa yaguliramu emmotoka essaawa zino gy'alina simanyi oba alina emmotoka endala naye nga bandaga nti alina emmotoka eyo emu IKS new model Prado. Era nga emmotoka kati saa zino gyavimbiramu gamba gyaliramu akasente ke Nabatanzi. Nakyo kyabugagga kibaaba bukadde 6 kwata emmotoka ng'ofuna yagigula mu muggalo. Embeera we yanyigira abantu kiraga nti Nabatanzi ye mu muggalo yatandika kugamba mu muggalo yasigala ayingiza akasente ke mpola bagita IKS eyo nvuddeyo. Ekyo nakyo kyabugagga kya Nabatanzi ndowooza mubitegedde. Ninawe mbijjano ku mukutu waliwo sites emu banagaano nti munnayi Nabatanzi ayina ne rentals. Ayina apartments ez'abapangisa salize makingi. Era nga bagamba nti apartments zino sizokazuka zaalina. Bagamba ayina apartments salize ye Nakawa naye nga kale apartments si nnyingi nnyo. Ziringa 8. Makindi ayina apartments 4 ne Nakawa ayina apartments 4. Naye nga bagamba apartments zino okuzipangisa ziri wakati w'emitwalo 3 kwa 35 omwezi. Uli Sente gwe Nabatanzi yakolera obukadde. Abasinga beebuuza naye Nabatanzi atukwasaganya ate nga si mufumbo. Kisoboka omuntu okuba nga si mufumbo naye nga ayina emmaali ye. Si buli muntu nti omufumbo yalina okuba n'emmaali nedda. Nabatanzi ezo rentals oba zisokota apartments azina sadize Nakawa bandagaano nti yazimba mu mwaka gwa 2018. Rentals yazimba mu mwaka gwa 2018 ng'enaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa kusatu.
Nabatanzi we yazimbira ziwentozi zino mbagambye ayina ez'emakindye kussa n'enakawa nga okuzipangisa okuzibeeramu zeyagalire mu 3,35 mwezi bw'oba tobwera tolinyamu zakabinyo zi self contained buli kimu mwe kiri amazzi weegali ekirigo mwe kiri kugamba zi self contained buli kimu mwe kiri kusa ne toyi mwe eri bw'ogisanga mu munda kugamba Nabatanzi g'amazima yakolamu daana Nabatanzi n'emu ku byobugagga bambi naye nga lwentozi zino lwentozi nnyungi nnyo naye nga 3,35 oba towera togendayo ng'ozungira nti ogenza kuzipangisa. Ngina kusaba subscribing bagita Fadi TV ugirayike nga comment section wili awo bakochotesa bati wabula ku video eno bimu ku byobugagga bya Nabatanzi benjagadde okubategeeza ku ndowooza mu bitegedde nsisite ku mukuto gwe bayita you celebrity lifestyles kwensinzidde okubanga mmanya ebintu bya Nabatanzi ebimu ku ebyo nja kuba nengera okubategeezaako ebyobugagga by'abantu abalamu subscribing mbere bulungi mwera